Abatuuze b'ekyalo kabale LC1 okuva mu disitulikiti y'e Kyankwanzi beekubidde enduulu eri omuyambi w'omukulembeze w'eggwanga Phiona Barungi abataasi ku mugagga bwe bagamba nti ono abalimesezza ekyalo. Abatuuze bano abasobye mu kinaana nga bavudde Kyankwanzi era nga bakulembeddwa mu ssentebe w'ekyalo kyabwe Yiisa Mugerwa bagamba nti Dr. Jessy Tulyaikayo olw'okubanga yawangulwa mu kalulu ka LC1 akaggwa yabeefuulira era nga kati agamba nti abagobaganya ku kyalo kino kwe bawangalidde emyaka egiwera. Ekigendererwa kyakusaanyaawo obulamu bwaffe ab'oku kyalo era batugobe ku kyalo. Ekyalo bakisaanyeewo batwala ettaka. Ekyalo kye kiriko ng'abantu nga bameka buteebe? Ekyalo kyange kati wentuuse kirimu abantu nga300 kati. Bano balumiriza nti bangi ku bannaabwe battiddwa abalala ne basibwa mu makomera kyokka nga tebalina misango. Nunule ettaka eryo ekyalo batumalire mu buduuku. Mukama mulungi Madamu Phiona ne Mugalula nga bwe bali abatendeke mu butendeke bwabwe. Mukama n'akitukolera ne bakola patro ne bakwata abantu abo. Richard Tugume ne Mukiibi ne Lwamagaali n'abalala be baali baagula bagambe nti abantu abo be batta omuntu oyo bo bawangula ettaka kubanga omusango guli mu kooti. Kati abantu abo baba bakwata na kati abamu gavumenti ekyabalina. Tutandikirawo tukwata tusaalimba tukanda muga twewozaako kumbe ne gavumenti abapoliisi n'abalamuzi abamu tebalina bye batuyamba bawagira oli mu musaalimba ero sesaalimba kiyama n'alwanako nga bwasobola twali tuli awo Mukama n'atukubagiza kansala waffe nowagira. Kyenva neebaza Pulezidenti Museveni okuteekamu amaanyi n'akugisindikira n'abalala bonna b'okolagana nabo okulaba nti abantu bano bafuna obuweerero. Era bwe batwala omusango mu koota baali 82 naye bo bangi naye abantu 80 beerondamu ne batwala omusango ne bagamba ettaka yalifuna mu bukyamu. Ate nga kituufu kubanga kati bw'olaba mu biwandiiko Land Board yamuweereza hectares 404 ye najja wano n'agenda eri n'aliizinga abantu bano bonna nga aliizinze hectares 109. Ssentebe Yiisa Mugerwa era alumiriza nti Dr. Jessy Tulyaikayo ayinza okuba nti ataataganya ebyokwerinda mu kitundu ekyo kubanga mu kiseera kino yasalako dda square kilometers eziwera 4 ku kyalo kyabwe era nga n'ebintu ebikolebwa mu kitundu ekyo tebimanyiddwa bakyalo. Abatuuze balumiriza nti abantu bano tebakyakkirizibwa na kunywesa bisolo byabwe saako nga n'amakubo agamu ku kyalo kino gaazibwa dda. Ekibadde kibabonyabonya mu nsi muno nga kiri ku kabale libadde eddoboozi lya sitaani kati Katonda n'aleeta eddoboozi. Omanyi NRM yajja kugoba sitaani naye sitaani mungi. Bintu byayogera bibaawo muwanike mukono n'amawulire gabalabi. Muli bameka? Ebyokutta amakubo, ebyokubagaana okweshera harime. Okunywesa amazzi ente ku bidaamu nabyo ne babisibirayo. Babasibira amakubo ne basiba ebidaamu by'amazzi ente kwe zinywera. Mukkiriza nti ebyo biri bituufu. Abalala bagamba nti ensonga y'ebagobaganya kwe kuba nti omuntu ono yawangulwa mu kalulu era nga kyekyo lwaki yeekubana n'abantu abamu abagagga ku kyalo n'aba ng'abagobaganya. Ensonga zonna bazanjulidde omuyambi wa Pulezidenti Phiona Barungi era aziyingiddemu n'ategeeza nti agenda kukola ekiri wansi w'enjuba okulaba ng'abantu bano bataasibwa. 4 square miles ya. Kati nze nsuubira nti n'ogwo ogw'ettaka tugenda guwangula oba bagenda guwangula lwakuba ndi nabo kyenva ngamba nti tugenda guwangula lwakuba nti mulimu amazima mangi n'akagenda mu kooti emirundi 2 ku musango ogw'ettaka emubendo ogwa civil nalabako emirundi 2 ndoza omulamuzi naye kibinnyo nti bakyusa tetenobanga tutandikira afresh ku mulamuzi omupya naye kyemmanyi nti gugenda kuwangulwa olwokuba waliwo evidence ezimala eziraga bulungi nti omusajja oyo ettaka eryo sirirye. Ate okumanya nti Dr. Tulyaikayo si muntu muzibu era nze saagala kumuyita muntu mubi naye muzibu
ekisooka agamba nti ekyo ekyalo tekiriiwo kyekyaneewuunyisa nti ensi eno mukama agisaasire ekyalo tekiriiwo ate yeesimbako nga opposition ne bamuwangula. Ekyalo ekyogerwako kiriko abatuuze abasoba mu 3 era Phiona ategeezezza nti agenda kubanga abalwanira mu nteekateeka zonna balabe nga babisukka. Kinnuma nnyo okulaba omuntu owa bulijjo ng'abonaabona ate mmanyi ne mukama wange Muzeeyi Museveni naye tabyagala. Kati nebaza Katonda nti nze nsatisfyinga interests za pulezidenti olw'okuba nkimanyi bulungi tayagala abantu babonaabone. Naye sobola kugamba simanyi bulungi but it is alleged that nti amaanyi bagajja mu some government officials because omusango guno tegubadde mwangu okuguwangula. Kyova olaba njagala kwebaza nnyo with an emphasis DPP's office. Tugezezzaako okuba ku masimu ga Dr. Jessy Tulyaikayo ayogerwako ku nsonga zino naye nga teziriiko.